muleka abaana bato bonna bajje gye ndi kati yala mumbuulire ku mwani amanyi Yesu. Okay. Kati omwomu amanya go gwani? Diana. Yesu omumanyi? Omumanyi ngaani? Ayamba abantu. Yesu ayamba abantu. Yayamba ani ng'omanyi? Yawonya abalwadde ba kansa. Weewaawo. Ate gwe gwani? Kasime Janet. Yesu omumanyi? Omumanyiiko ki? Yesu yawaabikisa abantu ekyo kituufu mwana gw'okiyise. Ani omulala amanyi Yesu? Gwani? Maama ng'olina amannya gonna malungi. Yesu omumanyi? Akola ki? Ayamba abantu. Mu ngeri ky'abayamba atya? Oba olina ebizibu byabira akuyamba nakwa ne ssente. Weewaawo. Kati abantu bawa magezi ki? Abantu bawa magezi ki? Nga bagende wamu Mukama basaba ajja bayamba. Kitegeera wabula mwana gw'olina amagezi. Give me 5. Ate omulala ani amanyi Yesu? Naawe omumanyi? Gwe gwani? Nze Promise. Promise Yesu omumanyiiko ki? Yatuwa ekyokulya n'atulabirira otyo n'atuwa obulamu. Naye mwana gw'osoma kiraasi ki? Bittu. Bw'onaakula oyagala kubeera ki? Njagala beere musomi wa kompyuta. No mwana ng'ogenda kuba oli mugezi nnyo bw'otyo. Bane Mukama akikukolera era nkikusabidde mwana gw'obeera ekyo kyennyini ky'oyagala okubeera. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu ne school fees amuleete. Waliwo asembayo omu? Ani? Igo osembayo? Ye gwani? Mugera Paato. Payasi Yesu omumanyiiko ki? Ayamba abantu abawa emikisa. Amiina. Kale baana mmwe mbaagadde nnyo tukubire Yesu engalo ez'amaanyi nga tumwebaza olw'obulamu bwaffe ne bazadde baffe. Muli balungi ate nja kukomawo mbakyalire.
gye buddayo Mukama Katonda n'ompisa mu bisiriko bingi nzaani Mukama Katonda gw'oyagala bw'oti Mukama Katonda lwaki nkwebaza ntambulira mu kibuga ebbanga ddene nnyo bano ezaatulukidde ensiibayo naye nzaani ali wano era zaatulise siriiyo Mukama Katonda weebale nnyo Mukama Katonda nsabirawo bonna abaafunye ebisago abaafiiriddwa kw'abantu baabwe Mukama Katonda emyoyo gyabwe egibabuze kisa nsabira Mukama Katonda akatale kano olwaleero nnyimiridde y'ekkanisa kati siweewaawo Mukama Katonda nsabira akatale kano amalogo gonna agakalimu emizimu gyonna egikalimu abakatoteganya bonna Mukama Katonda emizimu gyonna ogitwale egisuuleyo ogyokereyo Mukama Katonda buli mukyala ali wano mu katale muno n'omwami akolera muno era ajja okukola ekikumi akolerera abaana Mukama Katonda omutwala omukisa omunene nnyo Mukama Katonda mu bizinesi ye olinaku afune naye asobola okutegeera ajje mu kkanisa wonna buli okumpi wasabira asobola okuleeta ekimu eky'okkumi Mukama Katonda akiteekeyo Mukama Katonda nsabira emitima gyabwe ogikkakkanye gyongere okunywerera ku Katonda omulabe sitaani aleke ogiyuuzayuuza mu linnya ly'Omukama waffe Yesu Kristo nsabira abaana baabwe Mukama Katonda abali mu COVID situation tebasoma Mukama Katonda obakkakkanye emitima gyabwe baleme okwonooneka Mukama Katonda abaana bano bonna abali wano abalala bannyaabwe bakitaabwe bonna Mukama Katonda mbawe omukisa ogw'amaanyi basobole okubeerawo weewaawo tebasoma baddeyo okusoma ng'amagezi balina ng'atera okutegeera Mukama Katonda ayi Mukama Katonda nga mmaliriza kansembyo na kino nsabira abalwadde bonna abali mu ggwanga Mukama Katonda buli alina omulwadde we musabidde sijja kwogera mannya kuba sigamanyi Mukama Katonda akuwonyeza omulwadde woyo tolina ssente nkimanyi kuba ssente temala obulwadde tebwetaaga ssente obulamu tebugulwa ssente si weewaawo Mukama Katonda obulamu tebugulwaki ssente Katonda yabukuwa mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe amen. Olwaleero tuzze okulya emmere y'omwoyo ng'ekyawandiikibwa kituukire ekigamba nti omuntu abeere mulamu lwa mmere ya nsi yokka wabula n'ekigambo kya Katonda kimaleega ekituleese nga tubajjukiza lwaki Kristo yajja ku nsi ate era lwaki alina okukomawo. Aleluya, amen. Eyagala kutuukisa eriye yate Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuli babuulizi banjiri abapapa balisanga t-shirt zo zetwambadde neziraba zakanga buli yaka erabiriza buli munaggundi jangu twekatteko tuwulire ekigambo kya Mukama nga bwegagamba mu Divine Focused Church osumba Pastor Mukisa Patrick n'abalala bano boolaba ku church zanjawulo tutambula butambuzi jangu twekatteko Mukama ajjakuwa omukisa ojja kutwala ennamba zaffe ez'essimu tukubya sisita oba bulaza kuli kumbi oba oyinawo akadde ojja n'owulirayo olunaku lumu tukuvuga ne tukuza ffe tuva mu kibuga naye tutambula. Amiina. Haleluya, amen. Awebwe ekitiibwa Yesu Omunnazaaleesi. Nsabira mu church bagiyita Rock of Ages Pentecostal Church eri Nansana. Haleluya. Buli omu alina etaala erina okubeera ng'eyaka Ziyiriziza olina faya zonna zizikiriza olunaku lwaleero
tujja mu linnya lya Yesu. Batera tegeera ekyawandikibwa kiri mu kubikiriro 3:2 Yesu Kristo agamba n'ayogera mu ddoboozi lye laba nyimiridde ku luggi w'oli neeyanjula omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange nagulawo oluggi n'ayingira gy'ali n'aliira wamu naye naye nange musirikale gwe Mukama akwagala ayagala olokoke oleme okufa ku nsi ozikirize omwoyo gwo omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'agulawo oluggi n'ayingira gy'oli n'aliira wamu naawe naawe nange omanye okubeera wamu naye ku kibya kye omanye okukubira wamu naye mu nsi mu ggulu wano ku nsi ne mu ggulu nga naye bwe yawangula ensi n'afuga wamu n'ekitala ku mukono gwe gwajjo obaweri Yesu olwaleero Yesu agambye nti ali ku luggi lwe yeeyanjula owulira eddoboozi lye n'okulawo oluggi n'ayingira agala kuyimbira mutima gwo naaba oyagala omuteeke agenda kuwonya ebizibu byo agenda kubiwanirira agenda kulokola agenda kutulako emigugu agenda kutulako enjegere agenda kuwanirira ejessica olwala yagala okukolera musobola nawe tosobola musobola naye olwaliro lwakulu Yesu Kristo obulamu bwo akulekola omusembezi anye bulamu bwo akulokole akutuleko emigugu ekibadde kikusobolese haleluya bwatyo bwagambye mu kigambo kye bambi agambye mukomewo agambye mukomewo gyali naye anaabawonya haleluya agambye mukomewo gyali naye anaabawonya bwekiri okimanyi weewebaka nga toloose omwoyo gwo kuba gwawambibwa omuntu yenna alina okwebaka ng'aloota haleluya omuntu yenna omwoyo gwo kuba okubeera obulamu haleluya kubanga amina Katonda ayogerera mu birooto ebirooto bw'oba toloota Katonda tayogera naawe haleluya Katonda ayogerera mu vision bw'oba tolina ky'olaba ng'osaba ekitegesa Katonda tayogera naawe bw'oba towulira eddoboozi lye ng'ayogera ekitegesa oba tomufuna haleluya naye obuzima bwo obulowe ekizizo Yesu alise alina obulamu bwo akulokole era akuwonye haleluya amina kalaba oluganda bwagambye mu revolution agambye mu revolution 4 paka ku 6 agambye wenonye wawabuza omuluganda wabuza wawabuza ekeza zakufuula ebeera nensi eyakufuula Yeah,
Mukama batuwera omukisa mwenna balokodde abanyweze bakitegera oluvannyuma olwaleero bebaziza mwenna batuwadde amatu gammwe bebaziza mwenna bwetuddera omutima ne mukkiriza Yesu Kristo beyalokola tubebaza mubale kumukkiriza ate era mumunywerereko twakira wamu naye weewaawo era bwatyo bwaganda ekyekirizi kya ku Mukama Katonda olaba nnaku kusula njala okusula njala tekukutanga ku Bwakabaka bwa Katonda tekukutanga ku Katonda ontale bulamu bwa Katonda teri kyofuna nga tokusasulidde mutanga abooluganda bw'oba olaba ennaku weesuneko kubanga agambye balina omukisa abalumu enjala ku lulwe ababala n'enkulwa balina omukisa abooluganda weesuneko yennyini kubanga kuno okubonaabona kuyina ekkomo kukoma okuza kiseera n'obeera obulungi naye ngalabo bwaku ne bukusinikirira ogende mu nnyanja ofune ssente obulunyaza tezirimu bulamu tezireeta ssanyu kasatu okubeera n'emmotoka ng'ogivuga naye ng'ogivugisa ebigere nga tebiri mu ngatto abooluganda twenenye tudde eri Katonda saddaaka baana baffe ku lwa ssente saddaaka bakyala baffe ku lwa ssente abantu tetuba saddaaka ku lwa ssente abooluganda twenenye tudde eri Katonda haleluya okusula nzala tekukuza Katonda n'okola ebitakasa abooluganda weewaawo agambye butatakukira kubakwamoonooni oba ogenda kubula oba ogenda kuzikirira abooluganda ye Katonda tekimusanyusa ng'alaba tulaba ennaku naye alina omukisa oyo abona alaba ennaku ku lwa Mukama Katonda we haleluya kale sisita webale nnyo ekigambo kyo bakiwulidde bulungi n'olwensonga eyo nga bwe twabagambye nti tumala eddakiika ntono nnyo ne tweyongerayo owooluganda yenna bw'oba oli eyo oyagala okwetwalira omulokozi Yesu sembera wano tokwatibwa nsonyi mu Yesu temuli nsonyi mu Yesu temuli kwetya jangu omukakase kubanga wenna by'oyina yabikoledde omukka gusa Yesu yakukoledde owooluganda ffe tuyise mu bintu bingi nnyo singa olaba simbi zaffe oyinza okugamba walabe baani ate abali wano ate bino babinyoonyamu eki ffe twawayo obulamu bwaffe tetukyetya era olwaleero tusabira nsi kubanga ensi eno erimu ebisoomozebwa bingi olinaku ebyakuninga mu nsi eno Uganda yatu bingi tusabira bannaffe abakubiddwa kubomu bannange twabadde tukizisuubira ekiri mu Uganda atakimanyi wano enyimiridde bayinza okubaawo naye olw'ekisa kya Mukama Katonda n'agala ogitegula weeno tuwulidde kabumi wawali bayiseewo katooke onnansana bategulidde ebbomu bannange ensi eyetooloddwa ekateeka awo mulaba bategulidde ebbomu twabadde kirinnya bigo kyaki wali wenyini zelekisibiri eziyise bagitegulirawo omulabe yajja gitega lwali lwakumeka atega mandi ndoza baali bamutumye kutega sande naye Yesu Kristo n'amulemesa bw'atayagala kufiirwa n'agiteekawo ddi baali abantu batambula babagamba bannange bagenda gitegulira kale omuzeetooloddwa tusabe obusabi Mukama Katonda akuume kale era ofiire mu Mukama Yesu bwe kiri kale ayetaaze okwatula nsembayo omuntu ekibuuzo obuka bw'osooka omanye ani akukuwadde ye Katonda naye amakulu 2 n'emikono 2 n'amaaso 2 g'okyalina lwaki okyalina nsonga ki waliwo ensonga lwaki okyali mulamu bulungi okyassa bameka abali mulago nga bakutuka esaawa eno bameka abali ku oxygen bameka abantu atutidde mu saawa eno naye abooluganda twebaze Mukama wetuba
nakkiriza yesu okubeera obulamukozi bwange nsaba osangula amanya gange era yesu nsaba osangula amanya gange kitabo ekyokufa mu kitabo ekyokufa okawandiike mu kitabo ekyobulamu obutaggwaawo olunaku olwo bwoliba oyita abalonde bo oliba oyita obalondawo olunaku olwo nange mbeere mu abo ebikolwa bye byonna negana sitaani n'ebikolwa bye byonna era n'endagaano zonna ez'omubisaani zeegaana era n'endagaano za sitaani zonna nzeegaana olwaleero nyingira mu ndagaano y'omusaayi gwa yesu olwaleero nyingira mu ndagaano y'omusaayi gwa yesu kristo eya yesu omwana akatondo okuyita mu linnya lya yesu kristo omwana akatonda omulamu amiina Amiina. ebigambo bino olunaku olwaleero okussa mulokole amiina nakutuba nga sirabafere erinnya lya katonda mukama yesu kristo mwaniriza olwaleero abantu bewakisa yesu abagala amiina aleluya musenge yesu kibanga bwebuli olunaku musenge yesu kibanga bwebuli kubanga yakalirera Wow.